Okusuumuusa amagombolola mu disitulikiti wa Kiso gadde ku mutendera gwa Town Council kitabudde bakansala ne basikangana ebitogi kw'ossa n'okwerangira ebisongovu nga bano Kabuze Katabe eyiseemu n'ensambaggere. Entebe bagiisa era basanyufu nnyo bakedde mu kabwinda kabwe ng'ab'entebe fe abeewakisa tulwalira naffe tufuuke site ate ali mu kwasaamirira entebe agisanyukira nnyo lwaki fe ayagala tusigale nga tuli mu matigga entebe bagiisa era basanyufu nnyo bakedde mu kabwinda kabwe ng'ab'entebe fe abeewakisa tulwalira naffe tufuuke site ate bano babadde mu kanso ya disitulikiti etudde olwaliro mu kisawe kya Ssekabaka Kyabaggu wa Kiso ng'ekiteeso kino kyanjuddwa ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwanga Bwanika ng'ono asoose kunnyonnyola bakansala ng'agamba nti kino kyakuyamba okukulaakulanya ebitundu bino nga bwe balinda disitulikiti eno okufuulibwa ekibuga. Olwaleero saagala abantu balowooze ne bakansala okuyimirirawo ssente tuzijja mu unconditional teziva mu misolo tebabalimba tewali musolo kati mu ggombolola gusobola kuyimirizawo bakansala 12 naye ze ntone nnyo kuba bafuna nto nazo ze bafuna tebamanyi eziva neziva ku unconditional so tetusobola kubeera mu mbeera eyankwekankwekwekule. Wabula abamu ku bakansala kino balabise ng'abatakitegedde nga n'oluvannyuma basitudde olutalo wakati mu kuwanika emikono nga bawakanya ekiteeso kino nga bawadde ensonga ez'enjawulo wakati mu kuwera nti kikafuuwa okusuumuusa ebitundu bino. Bwetugenda mu site tufuna site divisions kati nga Busiro iseefuka site division n'abantu bafuna emirimu n'amataka galinnya ettaka libadde miliyoni 10 ozisanga ya miliyoni 2 olwokuba tufunye site. Kino kiwaliriza omukubiriza wa kanso Najja Nasifu okuyimiriza kanso okumala akaseera ng'oluvannyuma ssentebe Bwanika ategeezezza nti abawakanya enteekateeka eno bakikoze mu butamanya kubanga bafiiriza abantu be bakulembera. Olwekyo aboogera ebyo tebamanyi eggombolola ze tuwoogerako tezirina na kapasite kati kubanga baazisalaasala obufi ne ziba nga tesobola kuyimirira ku bwazo. Kakati ekiyinza oziyamba bw'ozifuula ekibuga ng'ekisooka zikyusa structure y'abakozi. Twetaaga bayinginiya ba physical planner n'abasawo mu bifo ebyo okusinziira mu mateeka. Ekyokubiri budget ya central government gye tuyita unconditional nayo yeeyongera. Ebifo bino bye tukaayanira bye tukaabira bivaamu omusolo munyo okugenda mu gavumenti ya Uganda. Naye gavumenti ya Uganda tegenda kuwa buwi okujjako gw'ateekateeka ng'omukulembeze ng'otaddewo embeera ekuweesa ng'osinziira mu mateeka. Abantu ekibatta baagala nnyo okubawa nga babawa mu kusabiriza. Gye biggweredde nga bazze mu kalulu akakubiddwa nga basinziira mu masaza gaabwe ng'amagombolola mukaaga okuli mu Myuka wa Kiso, Masuuli, Tanna, Mayumba, Busi kw'ossa n'amalala bakkiriza ekiteeso kino. Ku likodi ye disitulikiti esinga obugagga, ku likodi ye disitulikiti esinga abantu, ku likodi so Wakiso etuuse ku level ey'okuba nti bagitunuulira mu kika nga tegitunuulira nga katakwi. Naye olw'ebyobufuzi ebizannyibwa bituuse ne wano kyewuunyisa nnyo era kitumazeemu nnyo amaanyi. Abantu beekubyawo, abantu beevumye. So mbadde ngamba nze siteebeerewo ebyalo byaffe bibeere nga birelevated, gombola zigende ku Town Council tusobole biteekerateekera obuki obulungi. Naye ne communication yeetaagibwa. Ejjeeko resources zonna gavumenti esobole okumanya nti Wakiso district yafuuka dda site eruddewo buli kubeera nti ekola ki gituwa. Mbuzi za kitasobola okuwandiika erinnya lyo.